ulira speech y'omusajja ono. Twajirwa. You know kujirwa. People invaded us. Everyone now is a media house. They have blogging TVs, blogging what. So there are many TV stations now. Village TV, Karo TV, What TV. They are broadcasters. They had started, we thought they are just doing rumor mongering, just talking about issues. But now they got the same advertisers. You go to them and they are sharing part of your wallet. Kasoke nkomao agambye nti bajjirwa. Olwalero TV stations nyingi mu ggwanga. Waliwo zi Village TV, Karo TV, Chanamukaka TV, Blizija TV, buli wotunula kati alaba TV. Okitegedde? N'agamba batandika nga tulabanga ebyokusala tulowooza abavubuka bali awo baŋŋambo kuzunza ŋŋambo. Naye kakati batuuse ekiseera nga ba advertisers be twetaaga baba badde abaffe nga kati bagenda waabo. Mmwe abagaga baze Hypec. Obulango bwe mwanditutte ku NBS nga kati mubutwala mu bano ba bloga. Okategedde? Byagezaako okunnyonnyola. Ayongerayo. And they are sharing part of your wallet. Ako ke kasinza omuluma nti be balabanga nga ab'eŋŋambo. Kati akasente ke bayingiza. Customer babagabana. Kati babagabana. Bakagabana nti bwe bali NBS yali esobola okufuna $5 million mu bulango. Sagala kwogera nnyingi, njagala kwogera omuntu wabujuzi ategeera. Kati olwaleero ssebo gundi atwalako, gundi n'atwalako n'emaliriza ng'eyinawo $1 million. Have you heard about it? You know about it? We are not against them, but we are telling UCC the same rules that applies to us. They should apply to those people because they are broadcasting. Kati agambe nti mubawulira bambadde mubimanyi bande bamuddamu nti tubimanyi n'agamba tetuli mu balwanyisa baveewo naye tugamba UCC kye kitongole ekitwala ebyempuliziganya mu ggwanga nti amateeka ge batuteekako bagateeke ne ku buno bu Karo TV Blizija TV Bakibuuka TV babayira license nabo katugende mu maaso lwaki osuna